Amannya gange mpitibwa Sharifa Nakalyango Semondo ngeri ya tata wange. Mu muzimu gwa Nankya nzannyenga Senga Nakanwagi omulogo ennyo ate ow'empisa embi. Atayagaliza eyejja ku famire ye n'alowooza nti asobola okubeerawo ku lulwe nga ye, awalanye buli muntu, n'awalana ekyalo kyonna kw'awangaalira, n'awalana n'abaana ba bannyina. Ekintu kye ndowooza nti si kirungi. Kyemanyi nti omuntu okwogera nti ndi mulogo wa ddala kyavudde ku kuba nti ekintu kye nazannya kyakutte ku bulamu bwabwe. Abantu abasinga ebintu ebyo babikola, ate nazannya ekintu ekiriyo ne bandaba nti nkikoledde ddala, oli n'atuuka n'okulowooza nti ono omukazi kyakoze takikoze bukozi naye alabika akikola, kuba bingi nabirabye nga bagamba ono just tazannye buzannyi naye mulogo. Naye nga mu bya ddala siri mukyala mulogo, siri mukyala akozesa ebintu by'amasabu, naye nazannye nakusomesa abantu nti ebintu ebyo tubikola, abantu babikola bangi, kwegamba nabakutteko. Ate ebiseera ebisinga omuntu bw'okwata ku kintu kyakola mu butuufu tayinza kwogerera bulungi, naye nga kimanyi nti abantu babikola, naye nga bambi ebintu ebyo si birungi, tebinyuma. Kuba leero oyinza okukikola nga weesanyusa, ng'olaba kikuyisaawo, ng'olaba kikusanyusa, naye gye biggweera byonna ebiseera ebisinga bikomawo gy'oli. Bwe biba nga tebiddidde ggwe, bisobola okuddira abaana kuba tuzaala, bisobola okuddira mu baana b'abaana bo. Kati mu butuufu abantu omutima ogwekko si mutima mulungi, abantu twandibadde twebuulirira. Nawulidde bulungi abantu okuba nti baasiimye character gye nazannye. Mpulira essanyu okuba nti abantu wadde banvuma, ng'oli olaba akuvuma kikazi kirabika kirogo, naye ng'ate olaba musanyufu mu mutima, ng'era akomekereza agamba naye omukazi yazannye, ebyo bye yazannye nze sibisobola. Kati mpulira essanyu, mu butuufu naye entambula n'empulira nga nkyuseemuuko, era nze kati mpulira essanyu oli ne bampita mukubo nti Senga Nakanwagi omulogo. Mpulira essanyu manya nti kye nakoze yakirabye era kyamusanyusizza. Kati mpulira bulungi kubanga nasomesezza eggwanga. Nze sitya bufumbo bwange kusaanawo, kubanga omwami wange pangadde naye emyaka ndowooza tuli mu 10 n'okusoba, takeeranga kunkya nankwatira mu nsobi oba nansanga nti oba Sharifa wakoze kino. Kati akimanyi biri nabizannye buzannyi, ate akimanyi ndi muzannyi wa firimu kuba yakkiriza. Kale ebyo akimanyi nazannye buzannyi. Kati bano aba famire siyinza kutya, lwakuba nti kyemmanyi nti kye nazannye abamu kiyinza obutabanyumira, kubanga abamu kijja bakosa, ekyo nkimanyi, era bayinza okufuna endowooza ezimu ezigamba nti yazannye ffe, naye ate Mukama singa kibateekamu mu mitima ne bagamba nti yazannye ffe, osanga kisobola n'okunyamba ne bakyusaamu, kuba manyi famire nnyingi zikola ebintu ebyo nnyo 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 nga bw'okiwulira. Wabula nadda ewaka nasooka nenkubyamu akafaananyi, nengamba oba ngenda kweyambula ntya, oba ngenda kweggyako engoye nzenna. Nasula seebase olunaku olwo nga neebuuza ngenda kukikola ntya, naye namala neŋŋuma kubanga nali nkimanyi ekyo kye kigenda okuggyayo kiki kyenzannya. Era nakeera nenzija nga nkimanyi ngenda mu kamera naye ngenda kweyambula, neneegumya ng'omuntu, nemanya nti nina okukikola okuggyayo ekyo abantu basobole okitegeera, ate nga mmanyi abantu kyabanyumidde okulaba nga neeyambudde, kuba si bakikola bulungi. Kyandibadde ate kitta ebirala bye nazannye, naye sikirina buzibu.
abazannyi be neegomba okuzannyako nabo mu Uganda bwe neerabaalabamu karakita yange era nga njagala okuzannyamu ne Florence Nampijja oyo kubanga alina engeri gy'ayomba ebintu byakola ndaba nga nsobola obbikola. Omuntu omulala gwe neegomba okuzannyako naye nazannyako naye dda oyo bamuyita Katsi King. Then omuntu omulala gwe nali nsingira ddala okwagala ye director wange kuba nze kuva dda nga njagala nnyo omwami Mutebi Faruku ewaka eyo ninayo brother wange bamuyita Kalyango naye nga bw'olaba director wange afaanana Kalyango. Kati bwe twatuulanga nga tulaba ebina Uganda ffe nga tugamba Kalyango wuuyo yazzeeko era nga tutuula kulindaani Kalyango ffe nga twamutuma Kalyango. Kati nga mpulira nkyagala era nawulira essanyu olunaku lwe nasooka omusisinkana nga ndabira ddala ekirooto kyange kyo kituukiridde. Nawulirako nga bagamba nti Mutebi Faruku yagenda mu Illuminati. Simanya Mutebi Faruku ayina amanyi ag'enjawulo agamuweesa za awaadi era ne ku Facebook nendaba ekifaananyi waliwo ekifaananyi kye baakuba nga bamuteddeko ekinyonyi waneeno mbu kino simanya kyekimuwa amaanyi naye neewuunya kubanga olunaku lwe baamukuba ekifaananyi ekyo twali muri haso ne yeekubya ekifaananyi ekyo nzijjukira bulungi naye abantu bo simanyi baleka bye balina okukola ne batunuyira ebyabalala. Oli yatwala obudde bwe naddira ekinyonyinyonyi n'akimuteekako awo n'awandiika ne byawulira byayagala ku mutima gwe n'abiwandiika awo. Mu butuufu naseka kuba olunaku olwo ekifaananyi ekyo nakiraba nga babimukuba bulungi. Twalina ku Muganzi Lwazza nzijjukira bulungi. Njagala Patience omuzannyi gwe nsinga okwegomba e Nigeria. Njagala nnyo Patience Ozu. Ebintu byakola nze binnyumira era mpulira nga njagala otambulira mu characters ze era Mukama n'ansaasira nefuna chance ezannya naye nze byakola binnyumira. Mu bulamu bwa firimu sifaayo oba tuli balogo kasitamba nga kyenkola kinyumira abantu bange kubanze kino kye mbadde sizannyangako paati ya bulogo naye no paati gye nazannya abantu banjagadde nnyo 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 nnyo. Yadde Senga Nakanwagi oli mulogo naye ate mbutuufu ozannya. Kale nze nakyenyumirizaamu era saanyiga nga bagimpadde ate nenyongera okugamba abantu tekitegeeza nti mu firimu olina kuzannya birungi byereere. Karakita yonna gye bakuwadde gikube. Layini gye nasinze okwagala mu firimu y'Omuzimu Gwa Nankya ye layini eyasookera ddala nga Nadi yandeetedde sukaali. Mwana wange Jasi kino ye kireese biki naye wabula Nakanwagi ndabye ddala ekyana kino kyagenza okulaba nga kirina kundeetera akakiro ka sukaali kano kano ye ng'ayiise simanya kimuyiye mu kkubo kizze kimukomba nze Senga wakyeya kikuza nekiryoka kindeetera guno omugaati ogumu guno bwe guti sukaali kindeetedde kiremu ku kasawo akalamba ke balina. Wabula Nakanwagi ndabye bannange. Ku Facebook yange nkozesaayo Sharifa Semondo obanga onneetaaga osobola okunsakingako. Kyennyinza okubagamba nti bannaaye muwagire nnyo movie industry ate mwongere okutwagala muwagire ffe abazannyi abapya abazze temutumalaamu maanyi era ne mbasaba nti bwe tuba tuzannye nga bwe nazannye Senga Nakanwagi ate tonsanga mu kkubo n'okinteekerako ddala nti oyo mulogo olulala nja kutya karakita eyo director ng'agimpadde wabula nzizaamu amaanyi oŋŋambe yadde waloga ku luli naye wano yongeramu okusinga okundaba n'oninza oyo mukazi mulogo ate mulogo bya ddala kuba bangi tubalaba towakana mulogo ekituufu tuzannya buzannyi
kubanga director bagamba nti ogenda kuzannya ng'omulogo olina okwambala character eyo n'ogirayo ddala ekyo kyakusuubiramu naye tekitegeza nti obeera oli mulogo. Mwongere okutuwagira, mwongere okwagala Mutebi Faruku, mwongere okwagala Namusquad Films, ate mwongere okutugoberera. Mbalamusizza mikwano gyaffe abatwagala. Amannya geego Nze Wayasi era Muzimu Gwa Nankya nzanyeemu nga musawo Kamulali abadde muzibu nnyo kubanga musawo Kamulali abadde ajjanjaba omwana abadde n'ebizibu bambi ebyamutuusibwako mikwano gye, baganda be oba abo mu nnyumba ye nga tebamwagaliza bingi nnyo. Naye muvi eno gwagiraba oba agenda ogiraba eyigiriza. Lwaki eyigiriza? Muleme nnyo kukola bannammwe ebintu kutuuka kubanga tekiri nti gwe bonaaba nga omusiraanyizza nga gwe boolowooza nti emikisa gye gijja kudda gy'oli. Nedda, buli omu alina omukisa gwe. Just muyambagane. Bw'obanga olina ky'oyagala oba alina ky'alina gwe kyewandiyagadde mutuukirire. Akubuli yakifuna atya ne tomuwala na buwalanyi. Kale firimu eno nsuubira nti ejja bayigiriza kinene nnyo olw'ensonga ffe tufuuse basomesa. Era nze Mzee Rubowa mundabye mu Nansquad, mundabye mu films nnyingi era patisi zange muziraba. Sigamba nti nzikola nti byebyo byennyini byenkola. Nedda, mbeera mu role eyigiriza ggwe. Simanyidde ddala eri bawagizi bange kye banaŋŋamba kubanga nasooka kugitya naye nga bwe ndi actor mu buli nsonda yonna nenga nti kanjegezeeko ate munnaye ngenza okulaba nga ennyango eyidde nnyo kubanga mpulya ddala nti ekifaananyi kijjeeyo yandooza kisigadde mulabi okubanga ye yajja okumanya ki kyenkoze. Okusinziira ebiseera ffe bwe twatandikira mu industry eno wala nnyo naye lwaki tugyesibyeko nnyo naddala ffe ng'abakadde okulaga bano abaana abajja aba upcoming ekifaananyi kituufu nti bagume kubanga naffe twaguma okutuuka wano. Balina okuguma kubanga nze ndabira dda nti industry gyeraga singa bwe yali erongooka newankubadde nga wakyaliwo obuntuntu obutonotono obukyasibye naye nga gye tugenda tulabayo. Weewaawo tufunyeemu tetufunyeemu naye mmwe abazze abapya mujja kufuna. Ebintu ebiri mu Muzimu Gwa Nankya gy'osuubira okulaba oba gy'otandise okulaba ebintu biwerako ebirimu. Naye nkusaba ggwe otuule okukalire bwe kiba nga tekinnaba kutuukako kijja kutuukako naye nga tekinnaba kutuukako onookyewala otya. Obulogo, obutayagaliza, okuwalana bannaffe naddala omuntu takuliiko n'olwokubanga olaba nga ali bulungi gwe n'oyagala okusiba emikisa gye tegijja kuddawo. Bintu bingi nnyo ebiri mu Muzimu Gwa Nankya. Kyenjagala gifune ogyote buliro. Omuntu yandiyagadde okuyingira industry nzigule era gwe jangu otuukiriza ebisaanizo kubanga eri abantu abamu abagamba nti nze njagala kuyingira industry munampa ssente mmeka. Nedda, gwe jangu abantu mulina talents eyo okusinga ezaffe naye temwagadde twegattako. Naye olugi luggule mujje muyingire mulage talents zammwe mujja kubeera bamutawaananyi. Era abantu mbakubiriza
mwagale nnyo muvi zaffe ebifaananyi byaffe birungi enkola nnungi kati ensi yonna egikoonamu mwagale Binnayuganda muzimbe Uganda muzimbe n'abazannyi bammwe ffe mwe muli oba we mutali naffe tetuliiwo kubanga mwe mutuwagira mwebale nnyo okubeera naffe mwebale tugoberera tukyabaleetera era tukyabongera mwebale nnyo. Amanya Jacqueline Nalunkuuma akuzanyidde nga Nalubega Omuzimu Gwa Nankya. Ebiseera byonna director abadde ampa characters ez'omukyalo omukakkamu abasinga nga bwe mwalaba nga nzanya Mama Nakanwagi abasinga mwe mumanyi nga mulaba ndi mukyala mukakkamu naye kati ndowooza yasalawo n'akyusaamu n'ampa character nga ndi Naluwali nga nnyomba era natabukira nnyo Senga naye mu kusooka nabuuza director lwaki yampa character eyo ne mugamba naye nagisobola nangamba nkyagisobola naye nange nali sisobola sikirowooza nti no I have that other person in me. Omuzimu Gwa Nankya ebintu bingi omuntu bye yandiyizeemu okusookera ddala obutaagaliza. Abantu abasinga eyo wabweru abanga alowooza nti nno bw'anaakuloga oba bw'anaakola ekikyamu omukisa ogubadde ogugwo nti oba gugenda muddira naye ate nga kibi kubanga ne bw'otta omuntu ne bw'omuloga ne bw'okola ki ekikye tekisobola kufuuka kikyo ne bw'okola otya kubanga buli omu Katonda alina kye yamutegekera okuba nakyo kati ekyamu nno tekisobola kufuuka kikyo ne bw'oba nga omukozi ebyenkana bitya at one time era kijja kumuddira kubanga eba ntegeka ya Mukama. Siyinza kugamba nti oba ono oba oli naye njijjukira nga nagenda ewaka ne ŋŋamba muzeeyi wange ne mugamba njagala kujoyininga movie industry naye kubanga abasinga bammanyi nti ndi musawo nakula buli omu aŋŋamba nsaana kuba musawo n'agamba lwaki kwegamba nagamba naye bw'oba owulira muli ky'oyagala mikwano gyange abasinga baali bakiŋŋamba dda nti lwaki sibeera muzanyi wa film kubanga nzaagala ate manye okweteeka mu karakita y'omuntu kale kwegamba nga buli omu aŋŋamba lwaki sizannya movie so siyinza kumanya oba ewaliyo omuntu yali alowooza nti no I cannot get here. Abasinga baŋŋamba nsobola okukola n'ekisinga kino lwakuba nti ndowooza nze abantu bandabamu ate kyeseerabamu naye they keep me moving. You guys out there ababeera baŋŋamba nti you can do better osobola okukola n'ekisinga ekyo I appreciate okusingira ddala aba family yange. Senga Nakanwagi we yankuba eddogo mu Muzimu Gwa Nankya saasooka kulowooza nti amaaso gange gajja kuzibira ddala kubanga nze ebyeddogo nzikiriza nti omuntu tasobola kundoga naturally that is me sikkiriza mbu omuntu asobola okundoga nanteeka wansi naye bwe nalaba nga nzibye amaaso ne ŋŋamba kituufu omuntu aba asobola togambanga nti omuntu tasobola kukola kintu nawulira bubi ne nkubamu akafaananyi kubanga oba ng'oactinga weeteeka mu kifaananyi ky'oyo omuntu so you be that person kati nalaba mu butuufu nzibye amaaso ne nkubamu akafaananyi abantu abali ewabweru abatalaba embeera gye bayitamu struggles ze bayitamu ewaka obuzibu bwe basanga tosobola kulaba gy'olaga tosobola kulaba bantu tomanyi na reactions zaabwe ku face oba boogera naawe kwegamba kyampisa bubi n'embeera awo ne ŋŋamba lwaki abantu bakola abalala ebibi.
Abaagala okungoberera ku Facebook, Jacqueline Nalonkuma, JACKLYNE, Nalonkuma is single U. Then Instagram, Jacqueline, JACKLYNE. Then ku Twitter, it's still Jacqueline Nalonkuma. Banji siyinza gamba ndowooza abakyala nandagadde nnyo okuzannya ne Farida Ndawusi, Diana Nabatanzi, Nisha Kalema, bensinga okwagala okuzannya nabo, mpozi ne Florence Nampijja. Then abaami director wange of course kati ye nzanye naye Mutebi Farouk, oyo gwe nali nsinga okwegomba. Then ne Mwami Ahmed Lubowa, ne waliwo omwami omulala gwe njagala okuzannyako naye bamuyita Jakila Sudi. Kale okusinga abo, mpozi abalala tebali wano mu Uganda. Abantu abasinga bagamba mbu nno we tugenda okuzannya film, badirector batusabiriza batukwana, but balimba. Buli muntu of course society ebeeramu abantu ab'enjawulo, mubaamu couples nga beeyagala but nga tebeesangana mu movie industry. So abantu bwe babalaba nga balowooza nti babeeyagalira omwo, naye nga ebiseera ebisinga tujja okuzannya film nga buli omu alina ekyamuleeta. Bino ebintu byakunyumirwa, naye lwakuba nti oli wakulaba nga weekubiza ekifaananyi n'omuntu, they start creating stories, naye nga si bwe kibeera. Ebiseera ebisinga tubeera muno just kuzannya film oli naddayo, kubanga abasinga wano balina amaka, balina relationships abo outside, they have a life outside movie industry, so tebirina makulu. Bannange mwebale nnyo okunjagala, mwebale kutuwagira, era kyenyinza obbagamba nti we still have a lot in stock. Bannange temujjanga okwo, musobola okgenda ku YouTube channel ya Mutebi Farouk ne mulaba movies endala mwembadde like Black Sugar, Mama Nakanwagi, Bankuba Kyeyo, mujja kunyumirwa ebintu bingi. Kuliko n'ebirala wadde mba siriimu, naye waliwo n'ekirabo, naye subscribe to that YouTube channel, mujja kulaba ebintu bingi nnyo, mujja kunyumirwa, mwongere otuwagira, mwongere otwagala, n'ekirala tusiima nnyo. Amanya gange bitibwa Nanyombi Martha. Mu Muzimu Gwa Nankya nazannye nga Senga Nakenya, Senga ow'ensonga, Senga omukakamu, Senga eyabadde omulungi era ndowooza ow'empisa. Saajagala otwaliza awamu kubanga era neetunatunulamu ne ngamba lwaki bampadde ya Senga, naye kye baali bansiimidde director, so nalina okugenda nakyo. Baneze character zesinga okwagala okuzannya nga nnyomba, naye nno nnyombesa abasajja, ndeka nnyo zannya nga nnyombesa abasajja nga mbacunya, ebyo esinga okwagala. Ebyonoonese twaliza awamu. Senga Nakanwagi kale yali mulogo, ffenna twamulabye mu firimu, naye ate we tuba tuzeeko emabega naye alina ensonga ze ezaamuleetera okuloga. Ensonga ezimu eri abantu abamu eyo nga mu butuufu olina eyakukuza, olina omuntu eyakuteekawo oli ssaawa zino n'omwerabirira ddala. Eriyo abantu abagula ne basenga olw'okuba Senga eyamukuza alabika bubi, mukadde, tatukana na mutindo, so baba n'ensonga zaabwe, tetujja bajaaji nga 100% nti babi kubanga baba n'ensonga zaabwe muli munda. Lwaki? Kyenyinza bagamba nti firimu endala zijja
batuwagire batuzeemu amaanyi. Yeah. Nina emirimu mingi. Ndi barista ng'omuntu jigiriza babaristas abanjagadde okuyiga okukola coffee, cappuccino, espresso. I'm a baker still. Era njigiriza abagala okubekinga. Nina ne coffee shop ku Ham Towers ey'e Makerere omwaliriro namba 5. Anyway, nze ndi ku Facebook kwokka ojja kusangako Martha Walcott. Woba osobola okujja ku Ham Towers e Makerere, Ham e Makerere opposite ne main gate. Bw'olinya lift onyiga number 5 ekuleeta straight ku Diners Cafe. Then enamba yange y'essimu eri 07581 50 200 enamba y'essimu. Amanya gange nze Mayiga Kellen okuva mu Nam Squad Films ate nga ndi muzanyo mulungi. Omuzimu Gwa Nankya nzanye nga mwannyina wa Kenzo ow'ettima. Alina omutima omubi atayagaliza era atayagala muntu yenna kintu kibi kyo kwegamba atasobola kustandingawo ku lw'omuntu ng'alina ekizibu. Means omuntu oyo aba mubi. Bwentyo bwenzanyi naye ate si bwende. Muli mpulira kinnyumira. Bwenzanyi ekintu nga kibi mpulira nga kinnyumira. It's in me. Mpulira nga kirina gye kinnyongera maaso. Filimu eno kyenyinza ogyogerako, first of all eyigiriza. Many people abeereyo n'ayonona obudde bwe nti n'ogenze musaba okuloga mwana wa gundi. No, it's bad. Ky'olina okukola kiri kimu, fukamira saba Katonda mu ddiini yo yonna gy'oba oyina. Oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba Mukristaayo, oba mulokole. It's bad okubeera awo ng'otunuulidde omuntu nti ogenda mukola kino kubanga si gwe yamutonda. Katonda aba n'ensonga ze, lwaki amufudde bw'atyo. Ekintu eky'obutaagaliza kyali kintuuseeko, so njagala nnyo kiraga abantu nti eva kibi kubanga sometimes oba tomanyi omuntu ono how far abadde atya n'omuntu we gwe just okiraba kungulu then ate nga ye alina ekirala kyasuubira oba alina ekintu ky'aba asuubira muntu we then ate gwe oba okola kya. So kinnyanguyidde okukikola kubanga already nali nkifeesinzeeko. Abawagizi bange mwena okusooka ngenda beebaza. Mwebale kunjagala, mwebale kutuwagira nga Nam Squad kubanga ffe twafuuka family, tuli baluganda buli omu ekiba kiba ku munne kiba kikwatako. So mbadde mbasaba nammwe abadde tebannaba kumpagira oba kutuwagira mujje mutuwagire. Subscribe on our YouTube channel ojja kuba onyumirwa ebintu byaffe. Waliyo Kirabu, Mama Nakanwagi, tuyina kati ono Omuzimu Gwa Nankya, many things ate n'ebirala bingi tukyaleeta. Amannya agange bampita yenze Sekimpi Dennis. Mpozi nga mu firimu eyo Omuzimu Gwa Nankya nazanye karakita nga nze jjajja, nazanye nga jjajja Kaberenge omuzibu ennyo era karakita eyo omanyi badirector baffe bano babanga bamaama baffe kwegamba abakumanyi. So yandabanga yes nsobola okufaanana jjajja oyo omulogo. Siri musawo Muganda. Abawagizi bange bonna mbabuulira kino bambi siri musawo Muganda. Ne mu ssabo siyingirangayo.
mpozi ngera bwe nkugambye nti ba director baba bakulaba ky'osobola okukola n'akikuwa ya n'ekituulamu bulungi. Ekyokuyiga kyenjize mu firimu eno nti omuntu yesu oyinza okumuwalana nga tomwagalirako ddala, naye kyengenda okubuuza at the end of the day ofunyeemu ki mu butayagala muntu oyo. Cause ne bw'aba senga w'omwana oyo tumulabye nti tayagalirako ddala muntu muwala we oyo, naye nga yamukola ki? Kubanga tumulabye nga omwana kuva buto nga tamwagala, naye ng'omwana tewali kye yali amukoze. Bw'obanga gy'oli ng'obikola, bambi mbadde nkusaba olekera awo, kubanga ne Bayibuli tebikkiriza ebyo. Etugamba yagala munno nga bwe weeyagala. Siini ezasinze okunnyumira mu firimu yaffe eno, siini eya Maama Nakanwagi, ebyokola bino engeri gye byamuddiramu ne bimusasula embeera eyo gy'abadde ateeka ku mwana w'abandi. So ekyo nange muli mutima nawulidde ne ŋŋamba naye kabimuddire akitegeere omwana w'abandi gwabadde atuusaako ebintu ebyo ebibi. Ne siini endala gye yeeyambulira mu lukiiko, siini bbiri zanyumira nnyo ezo. Olugendo lwange nga nnyingira movies terubadde lwangu, kubanga nasooka mu bantu abali awo nga kale bo bakweyiyayiya, naye Mukama n'annyamba nesisinkana abantu abatuufu era abampadde kye nalinga neetaaga. Kye ŋŋenda okugamba abali eyo, bw'oba ng'olina ekitone ng'oyagala okuzannya firimu, ng'olina ekitone ekyo, mukwano osobola okukituukiriza, naye sooka okwatiriremu onoonye omuntu omutuufu agenda okukuyamba. Sigamba nti no wano waliwo abazannya firimu gwe n'ogenda. Mukwano mubaamu abatalina kintu ekyo nga tebagenda kukuwa kintu ekyo kye weetaaga, ne bakubuzaabuzaawo. So olina okunoonya abantu abatuufu. So nze nebaza Mukama nti nagwa ku muntu omutuufu, era yanfudde kino kyendi, yabandaze mu maaso gammwe. Mwebale bambi kunjagala, olaba mwanjagadde nga nzanye obubi bwentyo kubanga nze eyawanga omukyalo ono ebidagala agenda akola omwana w'abandi ebibi, naye olaba nti ate munjagalidde mu kalakita eyo, kitegeeza ate bwe naazanya ebirungi mujja kunjagala nnyo. Neyanziza nnyo neyanzeege, kye mbasaba bambi temulekera awo kutuwagira, ebirungi bikyajja. Bwe mba siri mu movies, nkola ku ship, ku meeri MV Kalangala kwembeera okwo, kwenkalubiza kwenoonyeza ettooke okwo. Era bw'oba ng'oyagala ogendako e Kalangala, oba olinayo bizinensi oba ogenda kulya ku ssente, osobola okukozesa MV Kalangala. Eri comfortable nnyo, netunyumya namu ng'oba ng'ondabye. Bw'oba ng'okyayagala okuneeyongera okundaba mu firimu, ojja kunoonya firimu Maama Nakanwagi, Omuzimu Gwa Nankya, waliyo firimu eyitibwa Muduuma, waliyo firimu eyitibwa Devil's Chest, waliwo firimu eyitibwa Jimpuuba. So ne firimu endala nnyingi ate nga n'ezikyajja nnyingi nnyo, ezikyali just eziri wabbali awo nga tubulayo bubuzi kuzita. Amannya nkozesa Ssekimpi Dennis ku Facebook. Nkozesa social medias, nina Facebook ne Instagram kokka kwe mbadde nkyali. Ne Instagram Ssekimpi Dennis.
Omuzannyi gwensinga okwagala okuzannyako naye mu Uganda omukyala bamuyita Nisha Kalema ng'ogasseeko n'omusajja gwe bayita in fact gwe nali nsinga already kati nzannyeeko naye bamuyita Yasini Lubowa ate kati omulala akulembera bano bonna already enkola naye ye Mutebi Faruku. Nisha Kalema mwegomba nnyo kubanga be bantu y'omu ku bantu abansikiriza okuzannya firimu. Azannya bulungi n'ajjayo ekintu kwegamba ekisomesa obulungi eggwanga. So mwegomba nnyo era ndaba nga nsobola okubeera waali nsobola okukola kyakola kirungi ate singa mba nzannyeeko naye nsobola omuyigirako n'ebintu ebirala bingi nnyo bye mbadde sinnayiga mu movies. Abaana bange mbatumidde nnyo nga okusooka ntumidde maama wammwe agenda obbazaala gwe sinnabafuna. Okusookera ddala ngenda kugamba omulabi wange andabye mu firimu eno bw'obanga ondabye n'otanjagala olw'ebikolwa bye nabadde nkola mbadde nkusaba onsonyiwe naye nga size embeera zange saagalangako kutta muntu era n'ekirala kye ngenda okukusaba weyongere okulaba firimu zaffe Namu Squad Films ate era nkusaba era nenkwebaza nti webale kuwagira director waffe omulungi Mutebi Faruku. Amanya gange bampita n'abayunga Shanta. Mu Muzimu Gwa Nankya nazanyenga Nadia. Omwana omukakamu omuntu gw'olinyako n'otambula n'ogenda. Nawakubadde kalakita eyo oluusi n'adde nnyiigamu nga mpulira njagala nyombe naye nga sisobola kuyimba lwa nsonga nnozanya director wange kyakoze ki kye yaŋŋambye. Nakubyemu akafaananyi watya nga bintuuseko mu bulamu bwange obwa bulijjo. Naye kyampadde ekyokuyiga kingi nti tolina kwesiga mikwano, tolina kwesiga baŋŋanda ne bw'aba muganda wo nga muzaalibwa mu maama y'omu ne taata y'omu. Ayina w'alina okukoma mu bulamu bwo, tolina musembeza nnyo. Kyasingira ddala okumpa obuzibu mu firimu eno. Waliwo siini gye nazannya nga nkaabanga kappa. Nze nali simanyi na kappa bwe zikaaba. Siini eyo yampa nnyo obuzibu. Waliwo siini gye nakola nali nzanya ne Yasini Lubowa ng'omuzimu gunninye Senga Nakanwagi gwe yansindikira. Siini eyo nakozesa amaanyi mangi olw'ensonga nti director wange yali aŋŋambye nti yeeyina okugyayo kiki kye baagala. Nakozesa amaanyi mangi ng'ate nina obuzibu nti ebbugumu bwe libeera eringi nziyira ate n'empewo bw'ebeera ennyingi mbasisa bulungi. Kyannyigamu naye ate nali sirina kyakola nga nina okwetereeza nenziramu nenzannya. Ngenda kwogerako ku sayidi ya Senga Nakanwagi. Gye bali abantu mu famire zaffe, naawe mu famire yo gy'ali nga yeeyisanga oyo, naye olina mukolera ki? Olina mukwasa Mukama Katonda kubanga yaba yamutonda naawe yaba yakutonda, aba amanyi ekigenda okuddako. Ky'oba olina okola oba tolina mwesembereza bw'ayita wano nga gw'oyita wali kubanga bibaawo mu nsi, bibaawo bitutuukako. Lwansonga director wange kye yali yaŋŋamba okukola. Kalakita gye yali yampa okuzannya, bwetyo bwe yali etambula nga nina kwefuula musiru nga ndinga atalina kyendaba naye nga nkiraba. Era waliwo oluusi lwe nawuliranga nga njagala okuyomba naye nga sisobola olw'okuba nti script egamba olina kwogera bw'oti, olina kola bw'oti.
bangi nnyo. Nina mikwano gyange n'omusindikira ne link n'akubuuza biki by'ozannya. Tolina kugwamu manyi oba olina olemerako. Ate ne mu abo mulimu luli abaakulabanga nga byokola tebiriyo naye nga ssaawa ya kakati ogamba mwana by'ozannya gyebiri. Omuzanyi gwe nali nsingira ddala okwagala okuzannya naye bamuyita Mutebi Faluuku. Naye nga paati gye njagala okuzannya naye nga tuli bafumbo. Ye paati gye nali nsingira ddala okwagala naye ate eky'omukisa omulungi nagifuna. Mu bakazi njagala okuzannya ne Florence Nampija. Anzanyira bulungi nnyo. Ku Facebook nkozesa Naabayunga Shanita ne ku Instagram nkozesa Naabayunga Shanita. Kyenyinza okugamba abawagizi baffe abatuwagira bambi mwebale tubeererawo kubanga we mutali naffe tetusobola beerawo. Nkimanyi abamu temwagala kulaba firimu zaffe kuzigula kuziraba naye twabateerawo YouTube channel osobola ogenda ku YouTube n'olaba firimu zaffe. Abamu bagamba nyinza nti ogula ekina-Uganda nga kya 200 awamu 2,500 nga firimu enjogerere y'abazungu ya 1,500 oba 1,000 naye nga ate si kirungi twandibadde tweyagaliza kuba bw'otanjagaliza tetufuna eggwanga liba teryeyongera mu maaso. Mu film ey'Omuzimu Gwa Nankya nazannye nga Jas era ng'amannya gange amatuufu yenze Nansubuga Rahma. Mu Muzimu Gwa Nankya nazannye character nga nze Jas ng'era ndi muganda wa Nadia ng'era nabadde n'omutima nga muzibu nnyo nga mubi naye ng'omutima ogwo nazannya sigwagala naye maama wange eyanfoosinganga okukola bye nakolanga. Mu Muzimu Gwa Nankya scene gye nasinze okwagala okuzannya yabadde nga nzizeeko mu town nga nzize okukyalira ku Nadia sister wange. Yabadde ey'okunnyambulula kuba yalimu okweyambulamu kaakatini. Ntera nnyo okuzannya film ezimu nga ndi mukyamu kubanga ku film nga 10 oba 13 bbiri ze nzannya paati ennungi naye zisigadde zonna nzannya paati nkyamu naye si nze nnonda paati ze ŋŋenda okuzannya wabula director yalonda paati ze nnina okuzannya ate era ne script engeri gye beetambulamu wentyo wemba nnina okuzannya. Omuntu yenna eyeeyisanga maama wange Nakanwagi oba senga wa Nadia eyazannye nga Senga Nakanwagi nga yeeyisa mu mbeera bwetyo embi era ey'ekirogo esembayo nandimuwadde amagezi nti bambi abeesonyiwa abiveeko kuba mu byonna Katonda yafuga era n'omuntu yenna nga mu bulamu bw'ensi oba obulamu obwa bulijjo abantu bwe babeeramu nga yeeyisanga Jas we yabadde musaba abiveeko abyesonyiwe kubanga omukisa teguzibirwa kkubo. Social handles zange nkozesa Remy Baki. Abazannyi bensinga okwegomba okuzannya nabo mu industry ya Uganda
omwami Osman n'omwami Patrico n'omukyala Farida Ndaus. Abantu abatujajinga kulwa engeri gye batusanze nga tuzanya mu film oba engeri gye batulaba mu film, bambi mbasaba mulekeraawo. Film ebeera talent. Film ekolebwa script. So mu film nina kuzanya ekyo kye bannonze okukola, naye nga mu bulamu bwa bulijjo ndi mukyalo omukkakkamu gw'olinnyako n'otambula n'ogenda. Omuntu yenna ali mu mbeera eyannajja gye yabadde ayitamu, musaba yeesigenga Mukama kuba Mukama y'asinga byonna. N'abawagizi bange oba abawagizi ba Namu Squad mwenna tubaagala nnyo, mbaagala nnyo, ate era mubeere nga musubscribinga ku YouTube channel yaffe eya Mutebi Farouk.